kakati nkutwala mu America kankubulire komera omukulu gye bamutadde kankubulire komera gye bamutadde baliyita MDC lya mutawaana ensonga ey'omunda kati katugigwennyalwe tugitegeere tugisensule ensonga ey'omunda wano mu The Inside Story kati weesibe enkuba onywere ngekutuusibwako Najjera Islamic Secondary School erisangibwa Najjera ku Busibanti Road basomesa arts and sciences kw'ossa ne Islamic theology okuva ku shuba idadi paka ku thanawi okuwandiisa abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero bakubireko ku 0700 99 77 78 oba ku 0759 56 31 27 kakati tugenda mu America muna community wa MDC Venezuela tuvuddeyo omutabani Nicolas Ernesto Maduro Guerra myaka 36 egy'obukulu kubanga bamuzeewo mwaka 19 munabyabufuzi munamuggwanga erya Venezuela era nga mukiise mu parliament y'omu kubatula mu parliament y'eggwanga ero n'olunaku olwise ayogeddeko eri parliament y'eggwanga wakati mu kulaga nti bali ttiimu taata eyawambiddwa okutwalibwa munda mu ggwanga eriyitibwa erya United States of America kakati bagambe nti taata bamukuumidde mu kkomera ery'omutawaana lirino baliyita Metropolitan Detention Center Brooklyn, New York. Abadde omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya Venezuela Nicolas Maduro kakati mwali baliyita the Metropolitan Detention Center Brooklyn MDC babeera balisazeeko baliyita MDC United States Federal Administrative Detention Facility akatono bakayita Sunset Park okuliraana Brooklyn ekibuga New York eggwanga erya United States of America komera ly'abakazi n'abasajja bombi mu bagenze maaso n'okweka nti babasibidde tetunnaba kumanya ebiri munda mu kasenge balo gye bagenze maaso n'okuba nti babatadde wabula okumanya ebikwata ku kkomera waakiri byo weebiri osobola okuba nti munnange obitegeera bulungi bwe tunaaba tutegedde kubanga bwe batwala Ssaabayaga oli gwe bayita El Chapo Guzman Nakampigenya batubuulira bwe bagenda maaso n'okweka nti bamuteeka nga tebamukkiriza kulaba ku musana n'ebirala kaakati tetunnaba kumanya bwe basibidde Maduro waliwo ki bamwadde ka TV anaawuliriza ku rediyo bamulekedde intaneti simu agirina ebyo tetunnaba kubitegeera kubanga baakamutwalayo maybe mu maaso awo naye waakiri ebikwata ku kkomera dde we bamutadde tubirina MDC bagambye nti kkomera lya mutawaana as of January 2026 we twatuukidde mu January w'omwaka guno gwe tulimu 2026 ekkomera nga lirimu abasirikale ab'omutawaana rather abasibe 1,336 abasibe 1,336 kakati bagasseeko ababiri First Lady abadde w'eggwanga lya Venezuela Syria Flowers kosa abadde president w'eggwanga Nicolas Maduro Moros kitegeeza nti lirimu bangi komera ampuliriza lya mutawaana bagambe tebasibirawo bantu ba bulijjo abamu ku balwanirizi b'eddembe ly'obuntu munda mu ggwanga erya America baludde nga bagamba nti facility eno erina bingi ebigenda maaso n'okeka nti waliwo bingi ebikolebwa kuba inmates ne ba visitors nga tebigenda maaso n'okeka nti bijjawo bulungi ekifaananyi eky'eddembe ery'obuntu omwaka 1994 lwe baggulawo ekkomera lino Abamerika baalizimba nga ligenda kubeeramu abasibe 1,000 wabula wano ampuliriza ebiseera ebisinga baali tebasibirawo bantu wabula abantu abalindiridde okutwalibwa mu kooti be baali basibirawo newankubadde bagenda maaso n'okuba nti bakikyusaamu 2019 we gwatuukirwa omwaka ogwo nga lirimu abasibe 1,600 newankubadde kaakati lirimu 1,336 MDC kitegeeza nti limu ku makomera agasinga okugenda maaso n'okuba nti gakuumibwa ekyenkanidde awo
onako olwaleero njagadde kubuulira abamu ku basibe abali notable abazze basibwa wano we baatadde Nicolas Maduro bantu ki abalala abaliwo era bali ku misango ki. Mu bamu ku basibe abali wano kuliko omusibe gwe bayita Juan Orlando Hernandez. In fact ono bamusonyiye era bamutadde, bagenze maaso n'okekera nti bamutadde abadde ku kibonzo kya myaka 30. President Donald Trump bw'atyo yamusonyiye. Ampuliriza ono yali president w'eggwanga erya Honduras, bamaze ne bamusonyiwa era ekkomera yalifulumye, bamutadde ddi. Bagenda maaso n'okekera nti bamuwa pardon ennaku z'omwezi zaali 1 December omwaka 2025. Omwezi ogwo oguwedde abadde musibe yali president wa ggwanga eriyitibwa erya Honduras. Olaba America mu jjogo lyayo gulowooza nti okwata owe Venezuela Nicolas Maduro gwe gusoose, ono yali wa ggwanga eriyitibwa erya Honduras. President yabakulembera wakati w'omwaka 2014 paka omwaka 2022. Abamerika bagenda maaso n'okekera nti naye bamukwata emisango kumpi gye gimu gye bavunaana Maduro ne bagimuggulako egy'okukusa enjaga n'agiyingiza munda mu ggwanga eriyitibwa erya Amerika. Abadde n'emisango mingi, omuli omusibe emyaka 30, omusibe emyaka 10. Kaakati Pulezidenti Donald Trump n'agenda maaso n'okekera nti yamusonyiye. Kisuubirwa nti ne Maduro kisobola okuleka nti kibeerawo, kaakati ye yakitadde. Amerika ebadde eta eyali pulezidenti w'eggwanga nga bamusonyiwa addeyo ali ebutaala. Wayisewo ennaku ntono, omwezi gumu n'ennaku ntono ddala ne bayingiza pulezidenti w'eggwanga kati bamuyina. General Garcia Luna ono yampuliriza yaliko minisita munda mu ggwanga erya Mexico baamukwata. Muwulire ejjogo lya Amerika. Ono yali minisita munda mu ggwanga erya Amerika baamukwata era baamusiba ali wano asavinga emyaka 38. Bajja kumuta ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'omwenda omwaka 2052. Insha Allah. Sajja bajooga. Ono ampuliza naye yali minisita. Baamukwata mu kibuga ekitibwa Dallas e Texas mu US mu 2019. Bagamba nti yali akolagana akabinja k'abayaga ka Sinaloa era ng'enjaga agikukusa. General Garcia Luna musajja watu alinze paka mwaka 1955 paka mwaka gwa 2052 lubajja okumutadde waka bamuvunaana ki njaga. Yali minisita mulamba. Amerika bwatu wakola ebibi yali wa Mexico. Kakati musajja mukulu gwe bayita Ismail Zambada, omu ku bayaga b'omutawaana okwetola ensi yonna, baamukwata ng'ennaku z'omwezi 25 Julai omwaka 2024 mu kitundu ekitibwa El Paso e Texas. Akyali ku misango tebannaba kumusalira, naye ona asinga okumanyika nga El Mayo. Mu kaseera bwe baamukwatira yali omu ku basaabayaga basinga okubeera abagagga, awamu ku basinga okubeera ab'omutawaana ng'akulembera akabenja akayitibwa Sinaloa nga bamuvunaana ku kusanjaga kujingiza munda mu ggwanga erya Amerika. Zambada basajja bamulina b'Amerika. Ali mu kkomera lino lyennyini mu baatadde Nicolas Maduro abadde omukulembeze eggwanga eriyitibwa erya Venezuela. Kakati mu kkomera lino mulimu omusajja gwe bayita Sayfullo Saipov. Bwe baasibidde Maduro wetuli, Sayfullo Saipov baamusiba emyaka 26 ali wano. Muline ekkomera MDC Metropolitan Detention Center emyaka 26 ali awo. Bamuvunaana okutta abantu 8 munda mu ggwanga lya Amerika. Yali serial killer ne bamukwata emyaka 26. Sayfullo Saipov ali awo alivaawo disimanyi. Njagala kubuulira nkubulya bamutawaana bokka, abalala katubaleke. Sam Bankman baamusiba paka 2044 paka 2044. Yali misango gya kukusa nsimbi ng'azingiza munda mu ggwanga etibira America. Vincent Bosiano ono ampuliriza naye ali ku life sentence ye paka obulamu bwe bwonna nga musibe
misango gya mada n'emisango emirala ali awo bamusiba. Kakati wano waliwo omuyimbi gwe bayita R. Kelly. Ekkomera lino mwe muli omuyimbi gwe bayita R. Kelly. Ono asaavinga emyaka 31. Bagamba nti bajja kumutanga ennaku z'omwezi 21 December 1945. Sexual abuse, kidnapping, bribery, sex trafficking gy'emisango gye bamuvunaana era baagimusingisa mu mwaka gwali gwa 2021. Musajja mukulu omuyimbi ow'erinnya gwe bayita R. Kelly naye ali awo. Ekkomera lino omuli R. Kelly mwe baatadde Nicolas Maduro. Kakati abalala abaliwa ali omulala gwe muyinza okubanga mumanyi naye nga ne R. Kelly otegedde nti ali awo. Waliwo gwe bayita Jeffrey Atkins naye ampuliriza ali wano asaavinga emyaka yaliwo wano baamala ne bamuta omwaka gwali gwa 2013. Kale nno n'abalala bazze babeerako awo kwe baatadde Nicolas Maduro. Kakati bwe bagambye nti ono akyali mu kuwoza kutamana akoleka nti bole bamusalira emisango naye nga ne Sean Combs mumumanyi. Sean Combs omuyimbi naye ampuliriza ali awo. Emisango gye gibadde gikyagenda mu maaso. Bamukwata ennaku z'omwezi 16 omwaka gwa 2021 omwezi gwali gwa 9. Sean Combs asinga kumanyikanga Puff Daddy oba PDD muyimbi munda mu ggwanga ettibwa erya America. Kakati ekkomera eryo balisibiramu abantu abanene ababadde n'emisango eminene abayaga n'abantu ab'amannya. Kakati kwabo bagambe nti kubaatadde ne Nicolas Maduro omukulembeze akulembera abadde akulembera eggwanga eryitibwa erya Venezuela. Embeera bw'etyo ampuliriza bweri era bwetambula. America Donald Trump ekyo yakimaze kati ali ku kirala. Alina akazinga kayagala okulabika nti atwala ng'oggyeko okanga Mexico, Colombia ne Iran. Olunaku olwaleero ngenda kukubuulira ebikwata ku kazinga ke bayita Greenland. Eggwanga ettibwa erya America lyamaze dde okulabika nti litegeeza nti Greenland ye bamwetaaga mu bujjuvu. Akaseera kano nga President Petro Gustavo ye takyagenda mu maaso n'okulabika nti munanga alya n'emukka. Ategeezezza nno Pedro Gustavo nti ye mwetegefu okulwana okufiirawo singa eggwanga lya America ligenda maaso n'okulabika nti libalumba. Gustavo ono yakulembera eggwanga lya Colombia. Donald Trump yamulabudde yagambye nti naye muyaga era agikukusa giyingiza munda mu ggwanga lya America. Gustavo avuddeyo n'agamba nti ye tajja kufaanana nga Nicolas Maduro. Ajja kutekinga up arms wakugezaako okulabika nti alwana okufiirawo singa eggwanga eryitibwa erya United States of America aligenda maaso n'okulabika nti munnange ligezaako naye okumukwata nga bwe bitambula. Tukyali Venezuela of course n'amala mangi agatambula tugenda kuba tugakuwa. Ensonga ey'omunda ne bannaffe abanajjeera Islamic Secondary School nkujukiza nti bali wali enajjeera essomero lya Dine boarding